Kino kikoleddwa mu bitundu ebyenjawulo mu division y'Ekira era nga basogedde ku Masjidi Jamii e Nakwero gye bagabidde ebintu eri abali mu bwetaavu. Mu bintu ebigabiddwa mubaddemu omuceere, sukaali, butto, eŋŋano, ebijanjalo n'ebirala bingi. Mpembe Shaban nga imaamu wa Nakwero Masjidi Jamii asiimye nnyo Meeya Mutebi olw'okubalowoozaako n'akubiriza bonna bafunye ku bintu bino obutaba bakodo wabula bagabireko ne bannaabwe abatafunye. Twebaza mukama waffe Meeya kwebyo byonna bye batusakidde ku Bawarabu baffe wano okuva Oman. Ahmed Al-Hafi yakulembedde mu ttiimu ya Al Isra Foundation okuva mu ggwanga lya Oman alambuludde ebibakola mu Uganda maategeeza nti bajja kuzimba amasomero n'amalwaliro wamu n'okuyamba abo abateesobola. Our projects focuses in Oman on development projects in health and education, and also for this year we started a new strategy to head at the international level. Ye Meeya Mutebi naye asiimye abantu bano olw'okukkiriza kye babasaba ne bajja bayambe bannayuganda bali mu bwetaavu. Nabasaba batukyalireko balabe ekitundu kyaffe, balabe n'ebizibu bye tulina mu masomero, mu by'amalwaliro. Boba Imam abeegattira mu Kampala District Imams Forum baloopedde Minisita Kamya nga bwe batafiibwako mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Bino bibadde ku mukolo kwabadde ng'omugenyi omukulu nga baggalawo omusomo gw'okubangula abasomesa b'Obuyisiraamu okutumbula ensomesa mu Busiraamu nga bakozesa enkola ennungamu ogubadde guyindira ku ssomero lya Kibuli Demonstration School. Kino kidiridde omusomesa gye buvuddeko eyakkira omwana amukuba emiggo ekyaviirako atwaladdewa mu Uganda Sheikh Nuhu Muzaata Batte okumwambalira. Tetugamba ka traininge abasomesa mu masomero. Era olwaleero maba ekimu ku launchinga program eyo officially. Bategeezezza nti ebbanga ddene banjagira gavumenti okulaba nga naye baako kye bakolera nga bannayuganda wabula nga mpawo kye balaba. Naye tetufulayinga tetugamba bati tumanye tusaba oba tebagamba mu mwana waani naye katuli baana ba Betyani. Minisita Kamya asiimye enkola eno gye bavuddeyo nayo n'abasaba okutambulira wamu baleke kweyawulamu era n'abagumya nga bwagenda okutuusa ensonga zaabwe eri omukulembeze w'eggwanga. Tukanyiza nti ngenda kusooka okubaleeta okubakwataganya n'ebitongole mu butongole nga bayita mu gavumenti mu ofisi yange